Mbagamba mutabadde banga abalungi kansubire muli bulungi era gye mwesinzira okubeera nga mundaba banga mumpuliriza ndi wano mwenyereketa kubanga kano kanyumidde nti senga omwami wange bannange bw'atandika tamala nsobola ntya okwasaganya ono omusajja abeera munda okumala essaawa nnamba ssaawa 2 omukyala agambe senga nze ntuuka n'okuteekako essaawa ndaba ono omusajja ddala atwala ssaawa mmeka omusajja nzina ne mpulira nga wansi wannuma ne ntuuka okubeera nga n'okukalankala kakati ddiya wange njagala owulize kino gwe wenna omukazi ng'olina omusajja ng'alina ekizibu ekyo kubanga amazima gali nti waliwo abasajja ate nga be batini nga bali nnomo nga ye ekyo si kizibu ng'era y'amaanyi g'agalina naye ate nga bw'omugamba nti hani mmaze oba bebi mmaze oba nkooye ng'asobola okuprosesinga oba asobola okwanguya ku prosesi n'asammula n'akuleka naye waliwo abasajja nga ye bambi kizibu nga si nti kwagala kwe naye ng'alina ekizibu nga bw'atandika tamala bannange nga tamala ng'alinza okuwuuba n'akuwuuba paka naawe n'omuwuliramu omusera kati bw'obanga ogwa mu eyo category oba bw'obanga olina ekizibu bw'ekityo eky'omusajja oyo nga musajja we alina ekizibu kye tuyita delayed ejaculation ogenda kunkolera bino wammanga ekisookera ddala actually ogenda kukola ekintu kimu omusajja bw'aba akulimu munda oba bw'aba akukwasaganya ng'ali kutambuza kintu ng'owulira okooye oyagala obeere ng'amala olaba nga bw'onaakwata akagaloko akadira like index finger n'ekithambu n'ekithambu like n'ogatta n'okuba bwe pa ng'olinga ng'akuba omwana nga banaagatta n'enkuba pa bwendi okawuliddeako ketukuba bwe tuti kati omusajja bw'aba akulimu gwe tayiminga oba funa kasitayiro kolaba nti no kagenda kubeera nga kakwanguyira nti osobola omukwasaganyiza bati ngenda kukubulira ne kusitayiro obulala actually manya nti nosobola omukwasaganya bwenti ozinga buzinzi mukono n'okuba ano wansi ku kinege bwe pa ate empola akantu kolaba kakanga omusajja kazuukusa omusajja aba akuzina abeera omusajja azina bw'ati abeera mu mood bagiyita ndaba ekigambo bwe kinvaamu ng'omuntu wandibadde mu relaxed mode kati bwenkakuba nkuwata ataaka mood omuntu bw'agenda mu ataaka mood bw'apanikinga amazzi gajja n'abeera ng'agenda kusamula ate bw'agwa tagenda kuddamu kusitukirawo agenda sooka akuleko weweeremukko alyoka adde mu round ey'okubiri nga at least naawe bakira batya olikyaginzeemukko ofunyemukko ku maanyi nga tokyalinga luli bw'obadde nga yakatandika so n'ekirala ky'olina okubeera ng'omanya nti abasajja bano mubalaba banywa n'eddagala lino ery'amaanyi g'ekisajja nga nti ayagala munnange akulaga amaanyi ge ayagala kulage nti nkola nnyo abasajja nno nabo balina ebizibu bannange ayagala akulage nti akola nnyo omusajja wattu n'atandika okunywa ebidagala n'atandika okukola biki just kulaga bulazi nti ki eno kyenkola nkitegeera singa weesanga nga yembeera gy'olimu nti omwami wo oba mukyala wo omwami wo bw'atyo bw'ali waliwo abasajja nga alinza okuba takubuulira nti akozesa ebidagala naye waliwo abala nga babikozesa oyo akozesa ebidagala ne bw'onaamukuba ne gajja agenda mumala naye kagenda sigala nga kayimiridde kubanga like abeera alina okusooka okumalayo ebbanga eryo omusuwa gutte bulungi nnyo omusayi guddeyo eri mu circulation alyoka abeere ng'akola ki ng'atereera bw'aba ng'omwami wo ng'okimanyi nti akozesa ddagala omusajja mugambe nammwe abasajja banaye munzikirize mbagambe kino buli lunaku kino nkyo kale si buli lunaku naye ebiseera ebisinga nkyogera nabagamba okubeera mukazi essaawa nnamba ssaawa 2 si kye twetaaga ekyo si kye neetaaga mu ggwe neetaaga omuntu asobola okummazisa obulungi nga tatutte ebbanga ddene ezo essaawa ennyingi zitama zituuka omuntu nawulira nga takyayagala bitutama n'ompulira nga si kyayagalira ddala omanyi kye bayita omuntu okwetamwa so it is not that nti olina kubeera nange ne tumala essaawa nnamba simanya essaawa 2 nga tuli mu kwewujja tudde eno tudde eri nedda mukwano tekyetaagisa yiga bukodyo osobola otya okunkwasaganya enjiga byenjagala ne byessaagala mukyala wange anyumirwa kino mukazi wange anyumirwa kino bwemukwata wano akyamuka ekyo nga kigguka naye gw'olobooza oba mumulobooza nti omuntu olina kumufiirako bufiizi buli bw'onaayagala okunfiirako obufiizi oba buli bw'onambeerako ng'oyagala kumuwumirako bugumizi nti mbeeraawo gwe obube nga bw'oyagala munaye tebigenda kubeera ng'ate bitambula bulungi tekisoboka tugenda kwesanga nga tulumizibwa ngenda kwesanga ng'okweraliikira ng'omuntu waŋŋamba tugende twegire neeraliikirira kubanga mba mmanyi nti ngenda mu lutalo naye ng'ate terwandibadde lutalo nandibadde ngenda mu kunyumirwa kubanga ekituufu kiri nti ebintu by'okwegatta kunyumirwa
akalala k'osobola okukola. Waliwo abasajja abalina ekizibu ekyo nga bambi ne bw'aba ayagala okusamula tasobola. Natandikidde ku musajja nti ye bw'aba omugambye nti nkooye amala, naye waliwo oli gw'ogamba nti nkooye n'asigala ng'agamba munaye nange simanyi lwaki sikola ki simala nange nkooye naye nkagaanya okugwa kyokka ate bwe sigira nnumwa bwe simalaayo badde nsaba onzikirize mmaleyo. Kati omusajja ng'oyo omugambanga n'asooka akuvaamu n'afuluma. Gwe nodda mu magulu ge n'okwata emikono gyo gino n'otandika okumuweeweeta. Abasajja abasinga naddala abeemazisa, of course ne bw'onaamubuuza nti weemazisa tagenda kugamba nti neemazisa. Kaakati akugambe ajja alaba nti kivvoola ekitiibwa kye oba kimukkakkanya, so tagenda kubeera nabo bugumu bw'ogamba nti munnange nkola ki neemazisa. Naye bw'oba ng'okimanyi nga ggwe omuntu nti amazima gali nti buli bwenkwa oba buli bwe mbeera n'ono omusajja kino kye kibaawo oba mpulira bwe nti ne bwe nti ogenda kunkolera kino wammanga. Omusajja mugamba akuveemu oba gwa muli kositukeko olyoka okwata emikono gy'okwata otuuke ku muntu ono wa wansi otandika okumuweeweeta ng'olinga mumazisa ng'okozesa engalo zo. Actually nno ekyo tekiba kyakumazisa kubanga omuntu okwemazisa alina kuba bw'omu. Wembanga engalo ezikumasaagi nga si zizo kye bakuyita kwemazisa ekyo kibanga part of foreplay. Kati ntandika okubeera nga nzannyisa kuli mpola mpola. Bw'otandika okuzannyisa mpola kigenda kuyambako okubeera ng'omwami wo amala mangu ate n'omwami wo agenda kukkakkana kubanga sometimes abantu abeemazisa kyabaanoonya munda eyo tasobola kifunayo. Balina akakodyo ke bakozesa ke tuyita death grip. Ako koolaba like omuntu waba akiyina abeera n'embira gye bayita death grip syndrome, like abeera yamanyiira okubeera nga akozesa maanyi akozesa engalo ze kyokka ate bw'ayingira munda engeri gye waba waseerera ne texture eriyo like feeling eriyo munda eyo engeri gye wawulikika wanjawulo tewawulikika nga engalo zino bwe ziwulikika engalo ziri rough ate eri wali very soft you know. Kitegeeza agenda kubeera nga tafuna ekyo kyayagala kati nga gwe alina kimukolera ne friction eno gye bakozesa eyina eyina ebbugumu lye creating oluusi nga ne munda eyo ebbugumu eryo teririyo kyova olaba asobola okubeerako n'akubeerako bambi nga tamala. So bwe guba nga bwe gutyo bwe guli mba nja kusaba weeyambe weetereeze munno omukole ki munno omuyamba abeere ng'asobola okumala omukamula mpola naddala wano ku kitwe n'oweweetawo mpola bw'oti naddala bw'aba alina ekiriba osika kiriba ekyo nga bw'okizza wansi bw'oti bw'aba talina oweweeta ku mutwe n'engalo zo kasita obeerako n'akazigo oba kasita obeerako ne ka oyiro. Akazigo ako sikaagala nnyo kuba ka blocking pores. Ka oyiro kaba kakola kwesa ka coconut oil akali cold pressed kaba kakolera. Simanyi n'ekirala simanyi bi oyiro ki byomukozesa buli omu alina ebimukolera naye biba bijja mukolera atajja kuba ateerera bulungi naawe ojja kuba ng'onyumirwa nga naye ate era akola ki anyumirwa. Then nesigayira nga nze Senga Faith 256 temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga. Saba Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo mubeere bulungi mweraba. Yeah.